Cheo chicho badolaga. Akukembadde nkola kakano. Kategeza. Kakati. Saimoka. Akongere kategeza. Kamosi zotya. Ejo tetandikira tubeera mu lwali. Tubadde tuli wano twogera ku Rolex kyenkuba. Okimanyi muganda nge Rolex ate we mulongoose nnyo erikopa eyo tewooma. Tewooma. Ne Rolex eyo. Rolex. Oyagala kwesitaza balabi. Kati kugenda kugamba Rolex esinga okuwooma. Olaba sawa mwendo ogw'eggulo ng'okuva ku makya obwedda asiika ekikopo kyonna kikuta amagi biki eyo Rolex ewoomesa omwendo. Abatula ku Bukedde TV tubadde tunyumya kamiliyoni yakomyewo mu ggwanga Uganda. Naye olunaku olw'eggulo nga yakakomawo teyasoose okuyoya Rolex y'omusajja ow'okugaba road. Era bamubuza okuva eri ne bamukolera Rolex. Nimanyi oyagala oyingizaamu naye komaawo kamiliyoni yalidde Rolex kimala. Rolex yani. Sindi onaamumanyi Sindi ate ya Sindi ogimanyi gy'aja. Mbu yali ayegeze kuyimba busiya. N'akomosa mwendo ogw'ekiro n'akubira owa Rolex nzijaawo. Bagimanyi abeera mu mmotoka y'emabega. Sindi bayamaji Amerika. Akola bw'ati. Amagi 8. Okubye mukazi oyo naye sikumukuba wala bayira Sindi y'omu ku bayimbi bakyaliba. Simanyi naye mmanyi abayimbi bonna bayira we. Batopido. Naye Bias, gugendo onoonyerezeeko mpola abayimbi abasinga okwagala Rolex ne baziriira n'abakozi ba Rolex baabwe. Kambuze Musayi bade kamwe ebijanja leba Rolex play. Rolex. Nyanya busy amaneda seyo. Buli muyimbi. Sifa Maika. Saula. Buli muyimbi alina omukozi wo wa Rolex. Nawo balaba balina ba makeup baabwe. Buli muyimbi alina omukozi wo wa Rolex. Mbamanyi buli muyimbi. David Rutalo uwe wawe bakulya wawo nga ku bitaala ngowe taruko ali jukira okuva wali ku office ye ku studio ye bode kutwalya we 12 owa bode basindika musindiki bagita Bukedde TV 1 ekyenkya kya weekend tukubuzaako olwaleero tugenda kubeera ali Kampala Parents wali mu Pakasa jangu kyali wange tugaggawale umanyi ng'onoonunula okwejja ku mutendera ogumu okweteeka ku mutendera omulala oteekeddwa okufuna abantu abakumentalinga mu bulamu bw'ensi eno oteekeddwa okufuna abantu b'olabirako abantu beekuniza Chovola Vision Group fe twabakutte ne tubakuletera tukuletedde mukyala Aisha Kasolo agenda kubikubuulira nti okola boti ne boti musajja mukulu Lugoloobi agenda kujja mukyala Honorable Aluna Kasolo agenda kubaawo kiriya wali ku Pakasa Forum lunaku lwaleero sobola okuba nga byonna ebintu bitegeera ng'onoogaggawala tiimu nene yonna experts nze nkugambye ono waffe ono nti oyagala kugaggawala ebintu bimuve ku bino ebintu by'okubejjubisizaako nti embuzi simanyi gundi bweti ne bwe abantu abikozeemu abamanyi ssente entuufu gye ziva abasobola okubuulira nti lobbyinga boti ne boti tubakutte ne tubateeka ku pano fe kituleeta wano olunaku olwaleero kuba ku digestinga ndongo gwe twatandise naye okuviira ddala eri ku ssaawa 12 mpaka ssaawa eno ng'okyali naffe oli w'amaanyi nnyo gwe eyakatwegattako eno ye State of the Nation's Entertainment Address tiimu wow madengera kuteeka omanyi waliwo enjagala okusulasulawo layini ogenda okulanga olumu osuddewo layini ng'osudde olayini enfu madengera gamba tiimu waya eyonfu dayasi wali noni mako wali wayi oje agamba tusoke tandikire mu bagagga bonna oje jali ali clear oje abatumira nja kutuja genda what happened to your asaganago bamuita oje jali bamuita oje jali achagizemoko kati na ile bitu byali mukola obuzibu muna byagenda najja wano nakola video ne director naleka nga agikoze kumbe director yategera ati onagenda kukola ki kuyita mwayi na bimwelezeri ate yakwatanga bintu yakwatanga atuuka okubanja gundi video bamweleze bintu bye bagasse gasa amugamba gundi bintu sibye nasasulira kati nasooka bambi nekimukubamuko okitegeera director yani erinyali ba director basomba naye manyi olusi bambi baba bakwata ne biyika zino footage ayika nyo olaba residence nedda bomanyi buli mulimu gubamu entalo kati entalo za video kamera zote ziba zaabwe entalo za videos Tony Maka omugagga w'omuganda ngo wali ku gundi na Tito waliwo yagamba oyo bamuyita Mr. Siraje Mugerwa owa Harrison so abo mutegere otuke na Teta onakulaba oyo mugagga wo bamanyi Mr. House Mabito
best yawo nawo mugerwa ogamba wa Harrison siraje mugerwa ate oli ono wegundi akakazimba akali opposite Climax yani oyo wali oyo yani oyo waliwo ogula ebyokulya ogamba ono walugefu tegede musajja wa America oyo omuyita Matthias ali awo opposite Climax bamuyita Lugefu Mr. Lugefu Matthias Mugema yaleta drone eri yenagamba naye okyaganye okujja kwa drone biga yazela girambo era yibadde biga yagirambudde ate biga waba yagirambudde onabagirambudde ne drone ina activation zako musambu December ogamba naye ate ogamba ku kya bigai ono yabalambudde tugamba yagenze nayo mpaka wa bigai bigai je yagenze nayo wa principal ne principal yakoze challenge nikono juu niko abikolera omusajja abaddewo mu bbanga lyonna olina awali nateto woyogedde bayitawo batya baguze nateto wogamba bayitawo batya best ewala woyogedde mabitu bagamba gundi tata wa Green Daddy yennyiniwo okakasa Green Daddy yani badde namu kusente mbwawo naye abagaga bo bamaze tutandike wiiki ebadde mpanvu ne mu bimu ku bisinza okubutikira wiiki naye nga tonagenda kasooka enkulizeyo Spice Dana yakomyewo olunaku mu America yakomyewo kulikirayo ddala namukwaya era nakomawo n'akakasa nti 10 January then Lydia Jasmine n'afulumya olwaba X ne ba fake friends n'agibakuba speed yawo Lydia Jasmine needs to step up her game to become a serious artist. The management from buli kimu kyakola oluyimba lwakubye lufu oluyimba si lufu naye Lydia Jasmine endo ng'ateekeddwa okusooka n'agijja ku biri byonna because market yaabwe ntono nnyo sokoleke nkubulire bwe bakugamba abayimbi bataano abakyala oyinza okukoma aba generation eno oyinza okukoma ku Christine abayimbi basatu ani ate ogambye bataano Lydia Jasmine oyinza obutakujjira mangu naye nga mwali naye katate oyinza obutakujjira saagala kuwakanya nkyakubulira Lydia Jasmine yabadde n'essaga eye Western Uganda ya promoter kamusasudde attitude ewagirabe ya Lydia Jasmine naye nakuzina abayimbi bonaona bakikola nakiraba Spice yakikola nakiraba bona bakikola bw'otamusasula ajja ku stage of the management oteekeddwa okubeera ne terms zo ne kiki mbadde awo n'ensereko nga kyetwogera olikiraya nti wo teyeetaaga kitegeeza wabaddemu ne laxity management yo omuyimbi yena alina osettinga terms zo n'otegeera nti ngenda kukola bwenti ne bwenti ngenda okuyimba nti nga nfunye 70%, ngenda okuwa drop nga nkoze bwenti ne bwenti kati nga biri ebirala musobola okwesotinga because omuyimbi wokola ekyo abakuwa emirimu batandika okutya n'abantu bennyininyini ekifaananyi kiba kidentiizi simanyi oba ntegerekeka kati manager yena yena oteekeddwa okupromotinga omuyimbi obutamukkiriza kugenda ku extreme eyo naye n'ekirala bapromota temuteekinga advantage eyo okukola ebintu ebyekisiru guno mulimu gw'abantu oli azze abantu obafunye ate toyagala musasula nze nina night we nali nkola nga buli lwakuna nkola obwemusi nga nzijjawo ndowooza oba ekyataano obumaze okukola ogenda okukola takuwa byakulya oliddeko ebyokulya ne bakyaliibo sente zisaze okwo ayagala akusasule ku mwendo ogw'ekiro mulimu guwedde ku ssaawa 7 na tukyabalansinga nze mazetegedde nina omuyimbi omu yaŋŋamba nti mu bulamu bw'endongo towoolanga ndongo kobedansa yakyogerera mujenaga tewolanga ndo ye bamutwala bweru nalemera mu hoteli nga basigazza balagamba nedda siwola ndongo leka nkubulire ebyaddala nze mulimu abayimbi nze ndi mutegesi nga bayimbi baganda bange nga kubira ne kugamba nti Spice ngenda kukola bwenti mutimba nga simuwadde wadde acho kirala n'okuyimba olumu ayimba naye it is your responsibility okukwata n'omutwalira sente Eddie Kenzo genda kukolera sente meka nti bweziti tiwakkiriza mpa drop ne mutimba nga simuwadde eki olwo oluganda olwo nalwo lwetaagisa naye kiri kyomugambye nti towolanga ndongo ebiba biboozi abayimbi bakimanyi teri muyimbi atawolanga ku ndongo ate teri muyimbi atayimbiranga bwereere kati nali nkyogera ne Senre nga ngamba nti mu writing ezimu ku blessings ez'okuwandiikirako obwereere producer yawandikirako n'ecupa ya soda oluyimba lwa Juliana ecupa ya soda okyogedde nokikulembeza nnyo Niseno y'omu ku bantu abasinga okwepanka mu industry muno abantu abasinga
niseno naye alina ennyimba zawandise ez'obwerere ezo z'oli wange ez'abalwema n'endala baproducer ab'amaanyi bonna b'oyogerako baali bakozeeko ennyimba ez'obwerere so ekintu ky'okuwola endongo kya bulijjo ate n'ekirala nti endongo tebagibbamu oluusi osigasulaasulamu ku nsigo zo nti omuntu asobola okujja n'akuyimbira sayimo ku bwereere gwoyizo zayimbye ku bwereere naye asigidde endongo ye aba ali awo sayimo samuya samudde nga sayimo ali mumuyirawo mubiri aba yasiga newofuna ddi lugoso asooka okugiratekako gundi wompeera okukwata booti ekivulu King Mike ayina okubaako Big Eye ayina okubaako Spice ayina okubaako Eddie Kenzo nekyegamba nti banabo bakisigira tulemera bulemezi mu bbeeyi naye nga bo bateekeddwa okubaako sayimaze ekinjogeza ebyo kugamba nti oluusi we twogera ekintu ng'ekyo bano abaana baffe abatandika okuyimba buluusi bawaba nti bassebo ne bannyabo sebo olina oluyimba lumu ofuuse ekizibu mu Kampala buli akubira omuvuma buvumi abaana bano bakubye hiiti ne tubakubira ku masimu bawa ku mirimu ng'abaana beepanka omwana nga yeerijja abo bakati nti abaana abazze katikati bo bwe batunuulira abajedda bye bakola kati balowooza nabo bwe balina okutandikira okubuukawatandise Yazimini alina maneja we abulamu tali omu kabendera abadde yakwata omulimu naye ate bw'oyogera ne Jasmine ate oluusi akurifaninga ku bantu abanjawulo ayinza ogayogera n'Azizi ayinza ogaba omuntu ogwasembyeyo yampadde ate muntu mulala atwadde bizinesi gitumaliriza ate muntu mulala yazze okugimaliriza kitegeeza nti tiimu ekolera wamu naye njagala kukkaanya ne Sayimo statement gye yasoose okukola nti buli woolaba ebintu ng'ebyo byatuse ku Jasmine biba bikulaga nti waliwo n'obunafu muki management era ebyaddala kizibu nnyo ebintu ebyo kubaawo nga tewali bunafu mu management okubira Kabendera n'agamba nti Jasmine tumwetagala esse ku mukolo we batinaga tuwe milioni 12 abasika eriyo bwaba bwagambye oyagala kiwakanya beera fair ati kati mulimu ebintu awo bageringwe zitandikira Sayimo ayinza okuba akikugambe nga alina ensonga abantu nga 10 bonna oli nakubira nti njagala Fresh Kid njagala ajja ayimbe wano bati nti tuwe milioni 15 nga tata Fresh Kid zasaba kati mulimu ebintu ebimu ng'obiraba Sayimo tosobola kugamba oli mu ndongo eno olina otumbeezaako abayimbi oli bwakugamba osooka n'okola ki mubageininga Eva bwazikugamba wawe mutandikira oba gwojjako bujja simu nze Sayimo ngenda kukkanya nawe ku kya management nekyo ekyessente era naye bansobi omanyi lwaki nti omwana asooka okugamba mpa milioni 12 oluusi nga ategedde nti oba ayagala kukuraisinga kaadi ya muyimbi nga bamugambye bikwate bino bamugambye nti omanyi oba oyagala omuyimbi abeeri wa bbeeyi raisinga sente nga bamugambye ebigambe kati ye nga amanyi the best wa kuraisinga kaadi y'omuyimbi kulambula Sayimo musente muyite sente ezitali za bulijjo ye nga alowooza ye process ey'okuraisinga rate kaadi y'omuyimbi kumbe rate kaadi y'omuyimbi process ndala kati nekirala nti oluusi abaana kugamba sente naye nga ayitamanyi sente muyimbi zayimbira ezaddala naye nga ye manager gw'okubire maama nze kati nze byembeeramu kyova olaba kati nga Lilya Jasmine bwe yagambye nti baalamula sente ne bakkaanya ne promota kyokka ate sente ne bazongeza oluvannyuma ng'omanyi kivako ki omala okukkaanya obulungi sente n'omuyimbi manya ne promota ogenda okuddewo omuyimbi wo omuyimbi n'agamba sigenda ziyimbira naye nga ne risiiti mwagikoze dda nakugamba nze Masaka sigenda genda ku sente ezo nagendayo bampisa byo gwasooka tewali tonajja ku management ebiseera ebyo saagala genda okujja nga bampadde sente bwe ziti kyokka mwamaze dda okukkanya ne promota kati n'olyoka olaba akazitaako okudde wa promota omutegeeza nti yongeramu ku sente okitegeera ebyo ebizibu bingi nnyo kati waliwo abayimbi ab'emikolo bo ab'emikolo bakimanyi ku Mande baba bakuddiza sente ezo tazikuddiza nga omukolo tegunnagwa zikuddiza ku Mande omukolo gwadde gwa Lwamukaaga mubamanyi era olumukubira ati omukolo ogera atalabiseeko ku mukolo naye ku Mande ng'akubuuza nkuteereko MTN bakweyatero ng'azikuddiza waliwo n'abatazizaayo ezo saga nazo muziraba bulijjo mu mawulire otandika bintu ebyo okudda ku stage n'ayogera ebyo nti bannaye tebansasudde ngenda bayimbirayo lumu ngenda kubayimbirayo lumu was that called for nedda kati nze ekya Jasmine
lwakuba nti Saimu buli tuko okwogera ku Jasmine olusiba twagala naawe tetuleme kujjako hadithi nga naffe watugamba luli nti waliwo ensonga zotagala tujjako hadithi naffe kuzza Jasmine tetukujjako hadithi tujja kulinda kuze Salama Road kati ku bya Jasmine tuleke twogere era wowe nazituuseko yabadde powa kubanga Effugabbi twaliwo wano oli twamulangira Effugabbi lyatuleeta powa aine Effugabbi lijja ku Shekuno oyagala kuwa Salama Road kati Salama Road yajiddemu ati kandigaza tugamba wetunatuka ku Salama Road teyabyogeddeko yewe twogera ku Spice kati awo tujja kujja hadithi ebya Jasmine tuleke basebo ne banyabo ekyatuuka ku Jasmine we yabadde ku show n'alabanja ssente ze ku stage abadde si asoso kikola ne Spice ekikola n'abalala bakikola waliwo n'abakuba teke Jasmine y'omu ku bantu abasinga emirembe omuwala atalina buzibu na muntu yenna oyo Jasmine atalwana atayomba atavuma n'abamulumba olaba abavaako buvi ne bagenda era tumuwa credit olwekyo nti muwala wa mirembe ekyokubiri nti waba avuddeyo n'akikola nga gwe mulundi gw'ogusoso kikola kitegeza waliwo ensonga lwaki yakikoze ekyokubiri nze nzitikizanya ne Jasmine okujja ku stage okubanja ssente ze kubanga yabadde mu kyalo ebivulu by'omu kyalo biralamu bassebo ne bannyabo oyinza obutayima ne bakuba emboko bw'owulira ebiboozi ebyo mbusema Stacy bagyokyerezaawa bamukola batya mu byalo tebamusasudde ayimbye bamukubye emboko nze ngenzeeko mu byalo eyo ne muvuga ne muyingira mu kibira ne mubuyitamu mugenda kuyimba esimana kabiso simanya wa nga tewali wadde security tebakuwadde wadde omusirikale ne mutuuka eyo nga muliwo ku lwammwe na lwa Katonda abantu bangi oba tobajo ina kuyimba ebyalo bya muyisemu byonna tekuli kirika n'amasannyalaze neki muyita munzikiza ne mutuuka eyo omusajja n'akugamba ogenda kuyimba oyagala toyagala naye ng'olaba distance gye muvuze okuyingira munda mayiro ze muvuze okuva e Kampala kati ng'olina kuyimba oyagala toyagala ate bipromota biba nga bebikabeza byo ate balina kye bakola bapromota bw'aba aganye okuwa balance wo ng'ozze oli mu motoka kyakola agenda mu bantu n'abagamba wuuyo aganye okuyimba bwe kiri wuuyo namuwadde ssente ze azze aganye okuyimba kati babatu nga bajja bakwekolerako byatutukako ku musajja wo Kamiliyoni empigi wano ng'aganye okuyimba diriisa oyo be bamuleeta diriisa oyo manager wa Shiba Kamiliyoni agenda oyita mu bantu nga akasawe kajjudde teyeefuula munyongere ssente mukubime munyongere ssente diriisa ne bagaana mu kugaana omwongera ssente badiriisa bo ne bagamba abantu wuuyo mumanyi we yapaakinza akamotoka kayejenekana akamotoka ka convertible kali wali abantu nga bakalabye dda yakoze ne drive ali backstage aganye oyimba kati ye diriisa kye yakola ng'akunga abantu bagamba wuuyo bamusasuwidde mwamulabye diriisa emmotoka eri wali ali backstage kati abantu bagamba ogambye otya kale nga bakwata amabulooka nga bagenda basalako emmotoka we yali agipaakinze mu parking kati abalanga bagenda backstage kati Kamiliyoni aba afuluma backstage adduka agende ku kkuba afudde ppiki oba emmotoka emwongerayo omwana yamukuba ekifunfugu ku kugulu n'adduka n'addayo mu backstage n'akwata microphone n'atandika oyimbira mabega wa stage nzikiriza ngenda kuyimba banange abantu b'epiki muli bakambwe nnyo nzikiriza ngenda kuyimba Ronnie Maka Budiru Media yali akwasoza Diriisa mubuuze ye yali ategese ekivulu ekyo owa Jasmine oluyimba lwa X yalukubiddaani yalukubidde bona ba X be ne ba fake friends ba fake friends ayina ndoza ba fake friends banja bamuyisiza mu bintu bingi yasazeewo alubawe okimanyi ye n'omuyimbi wo tebali makambu okusalama road tebali makambu oyimanyi gwe baakava okukyankana na juzi naye era nawe tebali makambu omanyi ba fake lovers gundi la chain ya ba X bayiseemu emoji manyi byaluba kubidde so nyumba amatiri bona buli timu Saimo nyumba amatiri bona ino la kuba Saimo ngenda kukanya mukona awe toyagaliza Jasmine Kalungi nakamu donte kaboto Jasmine muyimbi wanga gakatunda alibireke naye oluso omuweteramu muleka afune Kalungi kafunye nyakolera abantu bwe kyetaagisa ne wanaaba muyimbi wange wawo obakoledde kiwedde ebyenyumba sibibagamba kusabye abantu bagikusabye naye lwakuba nze Jasmine nze njagala mugamba ku kyoluyimba lwolupya nze ndowooza alina okuddayo alowooza abantu be basinga omwagalira Shiba yamukwasa kati yagamba wemala okuzaala kakwate ye Shiba ali kuti voice note Shiba yazadde baby girl naye gwe kyoza ni Becky va kukwekuutiriza ku basajja b'abanno omwana ali n'omusajja wa munne n'omusajja alabika muyaye buli muyimbi yekola naye vidiyo nawe ng'omuyimbi onawe okimanyi ate twali tukimanyi yamaze kuzaala n'alyoka ajjayo vidiyo yakati n'alyoka omwekutizaako yenna mumpi akomeno mu magulu gwe gamba ku muyimbi wo sokoleke nkubulire bawa Shiba omumanyi
afaanana ono ow'eggana yakulira gundi yakulira anti ebusoga atutta abayimbi bonna kimu akikoze taata we omumanyi taata we mu ndongo kye yali akozemu okimanyi kakati taata we tayagala kyogera ekyo ekyati atata we gundi tata w'omwana wo oyo oli muganda we wamisi muganda wa uyo muganda we leka tusoke tumulemu tugenda kumawo omanyine tumulemu no bisanga ku kyenkya kya weekend ku Bukedde TV1 tukubuuzako nawe osinzira okubanga otulaba Haji Rashid Ssenyonga Chapa Traders webale kubanga otukererako muganda wange Durban July webale kubanga muganda wange otukerera kamanyi mangi gotadde mu kibuga Kampala omwezi mulamba byonna oli omusajja we yali eyagwa ku accident omugagga Albert Ssenyonga Bikira yawona tannatereera tugere tumulabeko naye osooka mugale kyonna kye tujja nakyo abagagga twali omusulira omwoyo kiba kinene nnyo ate ogenda okumulaba ate ogenda okuvayo ng'akwokyeza ng'ate ali ku kitanda nange na musajja wange bambi naye baŋŋambe naye tali bulungi era ndowooza nange omperekereko tugere tumulabe bamuyita Mist Bwayi Abdul Sebaggala Haji musajja munakyukakyuka baŋŋambe tali bulungi era nange njagala genda mulambulako naye era omperekereko kuba otuba tulambula abagagga tetugenda na kintu tukomawo tujjudde kakati bwekibeera owaayi tetufunanga mukisa gwogera ku voice note ya Shiba muleke gamba nti emulekawa omwana yese kiwalinze future tewali kyakuyiga kyebagenze nakyo yabalaze funa ali ku left muze ku right kati Jaffa musiraamu kyekisookera ddala musiraamu Shiba yadayaga konfamingira omukulu oli nti kati omwami alina amakaaga abiri bino bye yavayo ku level ya Shiba bakyala bameka bolaba bamanya batambula mu kkono nga bakimanyi Shiba yakera ku makya n'atugamba noonya mwana siki naye ekyo nze namanya nti alimba kiringa wonooteeka wali boxi ya sweet n'okwatamu sweet emu n'ogiwa omwana bw'amalawo ono sweet ng'alaba boxi eri wali ajja kusaba kuyayanira eri boxi okitegeera kati Shiba awabanawo okukutanga boxi eri wali bakuwaddeko kamu Shiba yakedde n'aga kati ye kyeyagadde ogamba yamukozesa ensobi kati oyagala kivuga okiza ku saidi ndala nedda this was a long term planned thing olunaku Jaffa yasalawo naga nti ntandise okutegeka Shiba ntandise okuwekukutiriza ku Shiba omwana we yatandika okubala Shiba abadde n'abagagga bangi mu bulamu bwe abadde n'abatwadde bamusomerera bangi naye nga gwasobola okuyiikiriza obulungi talikola ki waliwo emboozi y'omugagga gyeyinza okuteetaga kupewo gireke nga already kira amanyi obadde atya kaakati buliriza Jaffa alina okutandika okugenda wa Shiba nga teyeekweka ekyo Shiba kyeyabaze Jaffa alina okutandika okugenda okulaba omwana nga teyeekweka okitegeera Jaffa Diana yadde alina okukitegeera nti kati ono bwe tukuba nti omwana mulwadde ono najja obazze mu maka ga Shiba ako gafuuse maka ge Diana aba alina okimanya nti akoze eki ageze kulaba mwana omukyala abadde mu depression for almost omwezi mulamba naye ate ono omukubiraga amasimu omuntu ayinza okuwa emboozi obulungi agibaddemu ye maama namutamba Oliver Minister of Tourism ebusoge yankola bulungi nnyo munyegenyege yayinza okuwa emboozi eyo yonna kyenebaza ku Shiba one Shiba ku level ye na kirasi ye omusajja gwe yafunye amugyamu wadde musajja kuba mulimu ekyandituswaziza nga tuwulira nti taata w'omwana wa Shiba yekula maani kawooya pulani yandisemusajja wange tomulekedde kibumba mirundi emeka gy'olabye Jaffa nga ategeka ebivulu e Uganda yategeka kyo ya Shiba yasembyeyo yagibaddemu era yabadde mu booking anti wuliriza kyengamba kikino yatandikira ku bato okutegeka e Uganda kitegeeza yali ategekera ki ne Shenene yasembyeyo n'agenda Embaale n'afuluma ne Uganda ne Kampala n'ategeka bato Embaale
nesi abasoose okukola ekyo ne Hamuza bajja kubuuza nga bwe yategeka ekyani okujjako ekyarema kyaliwa maconfirmed already bakoze emikolo giyiseeko n'emyaka okutegeka ekyali obvious nti asobola ofuuka promoter from nowhere senga abakikola out of love naye kyetugamba kyekino nze kyenasoose okulaba mu voice note ezo kimu nti bujjo Saimo gwakulemberamu ku bantu wano abakuba abayimbi ba celebrities abafuna abasajja abatategeerekeka abajjayo omusajja yakoze omusajja gwe yafunye ategerekeka kuba kubamu akafaanani nga bakugamba nti oba omwana wa Shiba wa Kikasuku obantu oba omusajja wa Kristo Banda Kasuku musajja bamufule Godfather because omuyimbi yenna omukyala alina okukitegeera nti baawo part of your brand Shiba omusajja teyamuswaziza ffenna kyetuliko njagala okubuuza kyekino nti tuwakati mu kusalira Shiba omusango nga nedda ku social media odda bamuleetera naye ogenda obalamu nga omukazi bakwana mukwano omusajja tannaba kuvaayo okugamba nti oba bakwana mukwano nti omusajja gwe bakwana bw'aba ye yakwana Shiba akkiriza oba gaana basajja bannanga abatulaba bakubuuza nti bawala bameka b'ogamba nti ono mutwala ono muwasa ono muzaalamu nga bali mu industry ojja kwesanga ng'erinnya lya Shiba kweriri ku bawala b'oyinza okugamba nti ono mwagala ono muzaalamu ono mutwala ono muwasa erinnya lya Shiba kweriri because kakazi kalungi kayimiridde ate kagagga ate kalina erinnya nti bw'obanga oli musajja omukisa n'ogufuna oguzaala mu Shiba oba oguwasa Shiba toyinza kugusuula naddala aleke kukoma ku byakumuwasa mukumuzaala muzaza akole emikolo Shiba yenyini process yagitandise ne Shiba is a powerful woman bw'aba ayingidde mu relationship kitegeeza alinako handi afuga ewamu agenda dictating ebintu ebimu kati ate mu bigambo bye yagamba talina nnyo kirooto kyakutuula mu bufumbo okitegeera talina nnyo kyakulota kutuula mu bufumbo kufumbira musajja takirina nnyo naye ate era ffenna tubimanyi nti ebiseera ebisinga abakazi wadde boogera ebyo ebigambo ffe abasajja ffe abasalawo future bweyina okubeera nze bwe nzija nenkuyisa bulungi osanga omukazi ngagamba yakoowa ebyalavu tabiddamu najagwa mu Dickson ng'alina omukwano omuyitirivu amaliriza aguzzeemu olwo Dickson ono wabukedde amaliriza omukwano aguzzeemu otegera kale kitegeeza nti Shiba wadde agambe tayagala bufumbo senga ono omusajja gwe yafunye taata w'omwana amuyisa bulungi asobola okuyingira obufumbo n'asetolinga because ayogera nti tayagala bufumbo nga bwe yabugenda mu koddi nga bwe bwamutamaddi otegera kyegamba kitegeeza nti yakyawa ekintu kyatatetesitingangako kyatamanyi wekiwooma oba wekikaawa ekyokubiri va mu yaabwe ya mikono ebiri omukulu yaleeta haafu ne Shiba n'aleeta haafu Shiba is a powerful woman ate mugagga bwekugambira nti no omukulu akkirize nti kati right now obwa haji yabuyingidde naye waliwo ekintu kyeyayogerako nze kyenjagala muteekinge Shiba yagamba wadde tayagala bufumbo naye tayagala kumma chansi ya mwana we kubeera na taata kitegeeza nti omwana we alina okuba nga sinkana taata we mbadde nina kyengenda okuteekawo naye era ojja kundabanga akuba teekawo munno oli yamukutte n'amuwa ennyumba yabwereere wano tayagala naffe baagala okumwogerako tukuba bukubi n'amutegeka yamutegeka ne show n'amuwa ennyumba yabwereere Shiba muganda wange wama weebale kyewakoze ogakatonda mugulu buli ati nkugambye waliwo omuyimbi omugagga yamutegeka show yakutte yamuwadde ennyumba n'amuteerako ne studio naye buli wemanyagala okubyogerako nti simanye kisejjawo okuba kati ye yamuwadde ayagala obyogera yayagala because alina n'abalala bawadde ne ku masengera alina gwe yawa Saimo Shiba Samari kalungi wabafeyozayoza byonna naye kyebagamba ekyokulira okwetinga tu Canada ati Shiba sebe emyaka tewali gwakute fulaga y'endongo kyogera ekyo nti ogera bulijjo nange the first time nga tanabana kuva wano na mawulire nagafuna naye ngawulira ayagala kusetolinga mbw ate ne maama ayinza oyitamu maama n'omwana
Mama n'abamu ku relatives be abayagala bonna bagende Canada. Nze kimanyi kisoboka. Naye lwaki nti ennaku zino abantu bagende ewera basinga babagatte singa kubula mu bupya obwo. Ate ogenda n'abeereyo for something like 3 years. Aina akomawo because tukirabyeko nga bamba relocating and akomawo. Kugundi ku Juliana ne manager actually Juliana n'akomawo then manager we n'akomawo after a year. Kuba kati waliwo n'omuyimbi gwe nabadde naye abadde bwero emyaka nga 3 yakomyewo naye yabadde ngamba nti olusi kiba kirungi n'ovaawokko n'otesingawo ku bulamu obulala environment endala n'obeerako keeyo obeera nga agenzeeko ko mu bulamu obulala otestinge bubeera butya nomaa n'okomawo naye okomawo osobola okukomawo naye waliwo enkomawo emu eyetaga okupulaningi bwe enkomawo ya Stasha Mayanja sinnagitegeera eno nti omwana aneeganye maama neega mukwano gwe nnyo ate bakozesa professional because Stasha endonge agyagala emwagala ekola buli kimu n'ebyumbi ali kukola nedda kati embiiza okuba nga bituufu nga ffe tulowooza nti nooba bikola lwa show because Stasha ebbanga lyonna byabadde mu kuyimba tabadde nnyo abali takola nnyo bubaddi abadde ng'ebintu bijjanga bya ddala sigeza nti wakati nga tulowooza nti ali mu bubaddi tulina okuteerayo benefit of doubt nti nedda tabadde mu bubaddi ebyabasajja byetwogerako ebibadde nga bya ddala omusajja amuwasa bya ddala njagala nkubuuze Ronnie nsooke nkubuuze nze buli we tugenda mu camera ne tufuna only a single part of an event nze nteekawo doubt Stasha teyetaga stand enongo eyeyimirira erinnya akole bukozi nti nkola kino ebyo byayogera ku Karo Nantongo simanyi bino simanyi na tiki akubanti kati abasinga kiripiya mama nga akusamula tetuddamu kulaba waje karakta ya Stacia ng'omuntu bwe buzibu bwokka because Stacia alina ekintu kimu Stacia tamanyi kukuuma busungu bw'omunyiza akuweerawo ebibyo bwekuba kuvuma kuvumirawo ebibyo omukyala yakwata ku nywanto ku kabba yeyo kati kirasi mwe tumutwalira ebyo ebirala bye tuyinza okubisubira mu Chosen Becky ba Karo Nantongo naye ku magnitude y'omuyimbi oyo wa station Chosen Becky wekutiriza wabayina ebizibu ebibyene mu maama we wakola atya bwebanga byaddala webiri akola atya nze ndowooza tisesia nati weba byaddala akugambe nti byaddala yakwataddeyo akavidiyo angeza okulaba omwana we ebyasoose okujja omwana alinga atali musanyufu kumulaba ngera akavidiyo bwe kalaga kati oyagala akikola ati akugambye omwana ngenze ne mulaba nammwe mumulabye andaze ntayagala kundaba kati omukazi waba ayimbizibu abayimbi abo oluusi babeera n'ebizibu byaffe nga bazze gye tuli tubeeko tekitusobola okubayamba ffe ne tubakomerera bukomerezi kati omuntu ng'oyo omuyamba otya ekituufu kiriwekujja muyambi kiwedde mama fina yagabye eggula emmotoka naawe nze njagala oŋŋambe nti mama fina yakuwadde nga tewali kamera Dickson mama fina yakuwaddeko nga tewali kamera tuli ku Stasha alina kukola tyokami okunyweza ekitandika ebintu byammwabyo yakola atya byammwe byali gaweese yagiwadde ani omuyimbi omulabye eggulu naye gwe wama Stasha amatwala eri ate obawo tukola olingizawo abantu babakamera mukaseera aligaweesa kale kolamu aligaweesa wa Dickson tugenda kudduka wano njagala eddakiika zino abiri ezisembayo tuzidedicating eri big story kuva mu art industry eya alien skin mwagipimidde kuki alien skin mbuuziza bubuuza mwagipimidde kuki big story no kutraininga n'okuba big byajja mwagipimidde kuki alien skin yakubye front page mu biggest leading selling daily mu East Africa olupapula lwa Bukedde yabadde ne story number 2 mu biggest bulletin mu East Africa agataliiko nfu ali mu kutrendinga ku TikTok ali social media yonna yagibuutikidde kati mu art industry I think it is the biggest this week alien skin amaze okunyenya art gundi entertainment industry agenze mu byabulamu legere gyokirese bageze mu byabulamu yageze yabagambye ayina sente gyagerera tebanagendayo bagenda kakasa nti nga teruma okusinga empiso yakyogera ku record alien skin tenga teruma era omusawo omu gwe bagamba lala chini yakimanya nti ate empiso layisi nnyo kungato onaye omwana oyo kiki oyo mulaba abagamba banange nze mundekemu
naye ate nze kibakaali tumukulisayo ne ttiimu ye mukulikeyo mwebale kulaga ku byabweramu mwebale kunyenyanyinya ku byabulamu tubakulisaayo naye baŋŋambye tewakyalabikako wadde n'omu bonna baabuze buli omu waliwo gwe bakubidde nga ali Fort Portal yazenda mu kyalo bwe baŋŋambye anti kati babadde babanoonya nti tumaze okukwata boosi wammwe kati bakomewo banoonya buli eyakibadde ne Julio naye bamutwala ttiimu yonna kati abaana bonna badduse buli omu ali mu kyalo gye bamuzaala kati essaawa eno bonna badduse ate ng'oluusi tobanenya nti weba bakutte alien kati ate olwo omwana kaddeyideyi abadde atambula naye webakwata gwe ani agenda okujjayo bwe kiba nga naye yakujjayo olwedde ali munda ani agenda okujjayo so nti oluusi olowooza nti abadduse batuufu badduke kuba abaana abo bambi abamu tebalina we bali basulwa naawo wa alien tebalina nakyakulya tebalina nawe bayimiridde okitegeera so nze kyendowooza ekisooka kyenali njagala gavumenti weba ekwasaganyanga olaba alien nti alien wuuyo nali njagala emwongeremuko ka support Baku bino tusoke tujje ku byefujjo. Ogambye abaana bamubeerako abo. Tebalina gye babeera, tebalina gye bakola kiki. Tomanyi ngeri yo muvubuka gya survivinga mu n'abaana abo. Era lumu namugamba gwe kigenda okwavuwaza ettiimu eyo. N'agamba tenalinga gawadde kodi. Zisaagala kugaggawala. Ng'olaba oba oyagala okulya emmere naye nga weebuuza nti kati banaalya nabo ati. Abayimbi bonna balina abantu abasinga naawo. Jasirwa kuba nti abono bafujjo bajja ne bakolanga eggaali abayimbi bonna abasinga balina mu kumaanyi balina abantu bebalabirya be baliiso ne daily kati nze nabeerako owa radio omugezi radio Moze radio yakuŋŋaanyanga abantu ewuwe buli lunaku kuba njukira omukyala eyo yafumbanga emmere ng'afumba ekifulya ky'emmere bwe kika bukyamaani ng'alya wa radio anuzo alya wa radio buli lunaku bonna nga bali awo Levikson right now abantu abamubeerako abamu kabira ina Charity Foundation aba Levikson bayiza okuba bali abo abakwata obu video n'abuteeka yeri ate ina Charity Foundation anti kyegamba nti abayimbi bonna sisayimo kyobadde ogamba bonna balina abantu bebalabirya oluusi nga basinga n'abaaliyeni naye olwakuba nti oluusi bo tebabeeramu ebyo byakutambula nabo ku ggaali kubanza nalaba eya Moze radio nga bafumba ekisefuli ekinene bwe kiri ngojamu nga bakifumba banone bali emmere ngamba wakirali kinene ngojamu nga njamu nekyebadde gamba kyekino nti ekya alien kyo kyanjawulo nti kiri ekya support gyoyogerako teetaagisa kitegeeza buli alina abantu genda tumuwa support anti kakati olaba nga support oyagala bamuwenkana etya gye batannamuwa mu mentoring oyo omwana waali otegedde ayagala ssente okubeezawo bali abantu ssente tebazimuwa oyagala bamusupporting kwenkana wa ssente tebazimuwa nze ndowooza ensonga eri bweti nti nzooza alien kye baali balina okukola baali balina kumugayidinga kyekyo kyenkugamba okumugayidinga bati nti amaanyi tugakuwadde sente tuzikuwadde naye baako wookoma wano tosukkawo wano yitawo kumugayidinga kulaga totambulira eno tambulira wano kye baali balina okukola kye bataakola nti alien azaakola ebintu bino nga bikula buli lunaku because ffe abamu oluusi tutunoonya ne kyetwogera ku alien nekibula because bina twabyogera tubimalayo naye ng'olaba nga tumulaga ogenda gwa mu katego alien tereera n'atuuka n'okulowooza nti tumwagala kuba lumu yajjako ne ku kamera n'agamba ali mu kunoonya Ronimaka ayagala mukuba naye nga lwaki twali tugezaako mutereeza nti ogenda kugwa mu katego era ebimu bye twayogeranga byemu kati ebiri mu kubapeninga leero naye senga oba oliawo bali aboyogeddeko abasobola omugayidinga bamugayidinga ne bamugamba nti tukuwadde amaanyi tukuwadde ssente kwezi emmotoka zaafuga za bbeeyi kitegeeza nti ssente azirina tosobola kuvuga kuruye yona yona gyavuga ezo motoka zona zatambula nazo n'ongamba nti mwavu si mwavu ekyokumusiba tekyongere kulaga abantu nti abantu abo beefuula okolagana nabo olaba basiba ali tekyongere kulaga bwekito Saimo njagala tubeere sinsiya kino kye baakoze tuba balagira nti beefuula yo keesi weeri yamukwasiza kyekisookera ddala eyakasimu kesi zabadde nnyingi mwabapika akasimu bamutute ku ya simu mu kooti bamusobedde ssente basomye emisango ng'essimu y'omu ku ggo anti naye kyamutwaziza mu kkomera yabadde essimu yo kooti gwe yasaze polisi yegamba ina fayiro naye mu kooti guli ogwamutwaziza gwabadde mulala kati ate ogwakwasiza Julio gwe bakomawo ku Mande ogw'eddwaliro so bagenda mukolera PW akomewo ku Mande production warrant sikomewo nga mwenda kati guno ogw'essimu gwe bamusalidde akomewo nga mwenda wabula guno gwaliko ne Julio
gwalina okudda ku mande kati ate wagenda okukomerawo ani kitugamba gyogera misango emisango gye babataddeko bangambye giri bailable tukyasobola okulaba nga bamuwadde beero naye ate wakyaliwo possibility okuba nga yakafuluma n'addamu ne bamukola ki ne bamuvuba nze ndabanga okumusiba kuno kwamwongeddemu ebbugumu gundi files weziri ebintu by'okusiba ebyo bwoza trendi bizibu basiba kyali waffe wano sipapa mu byokusanga tulowooza agenda vayo engeri gy'alina mugagga kati emyaka gitambula olaba omusajja waffe tuddangamu mulaba ate nga naye era yalina amaanyi ye yayinanga n'abamagye oba tatulaba oba atulaba kasita nze nkubuulire nti yatambulanga n'abamagye byonna byonna yabikolanga naye era akyaliyo so tuyinza okugamba omusango guli bailable bagenda mujjayo tugenda olaba nga emyaka gitambula alekasi batandika byasimanyi ogundi omulamuzi abadde alina emirimu emitongole gyagenzeeko simanyi omulamuzi abadde ayingira bwati n'ajjukira alina kyeyerabidde yalera kulaba olulala ng'omanyi otandikwa ekiranze kyendowooza ekyagenda okusangamu obuzibu kyekintu kya sitoole eri ey'eddwaliro eyinza omukosa ennyo kubanga eddwaliro eryo we liba lisazeeyo ddyo liveeyo nayo lirume n'ogwengulu ebira byonna bisooka ne biwummulamu n'otegeera nti waliwo ab'amaanyi abalala babiyingiddemu eddwaliro eyo institution y'abakatuliki namba gy'olumbye kati we basalawo nabo ne bajjayokko ku maanyi bakulageko kubanga kye yakoze si kirungi nti nga kiriko n'obujulizi gye bagamba ddala alien wagenze n'okyankalanya eddwaliro nga baleeta obutambi munkenyini mwaba beekwatidde abafango nebenyibakwata waliwo akatambi kenalabyeko nga bagamba omusawo tuula wansi kati olwedde obujulizi bumala okulaga nti wakyankalanyiza emirimu ku ddwaliro nti ogwo omusango munene era ebyakasimu biyinza okuggwa byonna ne baleeta ogw'eddwaliro okakkana ng'osigaddeyo ekiranze ndowooza tugendeko mu kkooti y'abantu b'abantu boogera ki abantu basanyufu nti alieni bamukutte mulimu mixed reaction era ogutwala mu kkooti y'abantu oyinza omukasukayo kkooti y'abantu bayinza okuba nga abamu basanyufu lwaki ti alieni alina byabadde ng'akola ku kati nze balina kye bangambye kyesaalaba bange nti alieni yakwatako chairman namukuba kibooko omukyala yamukuba mu kibooko mu chairman n'alajana akatambi saakalaba bangambye bugambi saakalaba abangambye chairman yadde musajja ndi akatambi saakalaba naye babingambye ejjo nimbagamba alieni yakikola ekyo nga kiba kibi nnyo kati kigeza nti abantu olungi balina bye balabyeko bye nalindabyeko byakola byebyo byencungwa abanene ba alien nga bo story ki abanene ngaani njagala ngambe nti omunene gundi alina minister mukwano kasolo mukwano gwe alina musajja Bebekulu yagambye olwedde babikolako alina bala mundoza ye yatandise okulabikako Bebekulu tanalabikako Bebekulu bagambye ali eno ali mu kuyamba nnyo mwakiri munyo ne Mike Mukula bafuba nnyo okulaba nti avaayo era neyo PW yalaika yayiseewo tovalanze bwe ndaba ezo figure zoyogedde alien aba agenda vaayo naye kiri ekyeddwaliro bwe kiyingiramu alien ayinza okusigalayo ekiranze kyendowooza nti oluusi bayinza okwagala omukkakkanyako lwaki nti bayinza okugamba alien tusooke tumulekeyo kakabanga such that bw'afulumayo atiisa abeere ng'akyusizzaamu ku nkola naye bamugjayo kati amanti olaba banzijeyo abanene bange kizibu kuba kati kati olaba mubukinze kwalina shoshawo mu festive season yawo kati mukama watuyamba gundi PW nekola bulungi nnyo ku Monday abamubukinze ndowooza restrictions bayinza bumuwaza butafuluma ggwanga naye okuperforminga within the country abajjagira singa katonda abavaamu essimu ekuteesako restrictions obutafuluma ggwanga geri gyoyogedde emisango emingi jukira ogumukomyawo ku Monday si gwa ssimu mulala naye awo nabo bapromota bagenda okuddukira eggulu mwasi balikatonda bagenda okugagawaliraawo naye wekitaba bwe kityo mukama n'amuvaamu ne bamuzaayo jukira kooti bagenda okuwumulanga 15 genda for Christmas biki live biki kitegeeza mwaka gujja gwe yamutegese tuba tukulaba oyambuse eggulu banaye nategeka ekivulu kinsaze lwa musajja mwamusiba nga osente zitandika otokomoka ate ekitegeeza omugezi alina okufuna risiiti kati ate temufuna risiiti lwakuba nti era bayinza obbakubamu ebituli bajja bagamba nti nedda bwewe tunoonya abayimbi abasinze booking guno omwaka ali nayinza okuba si omu ku bo bati kimujjako nti Christmas badde tegera kigamba nti bayinza ogibikubamu ebituli nti bagasa yakale bamukwata guwedde
kitegerekeka naye guno si abadde ku bookings ezisinga si aliko okitegeera naye tuyinza okugamba nti Alien ebintu ebimu byakola tuyinza obutamukomerera nnyo kuba n'abayimbi abalala bangi babikola era yeetaaga kuyambibwa ng'ali mu ndongo mu Bebe Cool Chameleone mikwano gye betaaga Palaso yadde buli omu yaleta kisuubira era abamu bamukomeredde Palaso ye yavuddeyo n'akivumirira ne Fikigaza yavuddeyo n'akivumirira naye singa abantu gundi BBC be baali bakola by then byali ku kamera nze ngamba byandisinze ko bikyakolebwa kati paka no ngamba singa ne ku mulebe gwa BBC we bagamba ennyo ne bana abaddako wana abali wansi wana abatekana Bebe Cool Chameleone nabo bakoze ebikolobero ne ba Khalifa banajjayo nabo bye bakoze ne bandi buli generation bakoze ebikolobero nti Alien si asoso bikola ndo akwate ebye byabiri recordinga ku kamera kye kizibu kyayina ne kiraya kya kizibu kye yasingo sanga twakyogera tuli nayo wano twayine DJ Michael wano ne mugamba nti olunaku lwoli crossinga Bobby Wine bagenda kubanga tebakyakulumirirwa nga bakuleetera beya nnako ogenda laba ebikkuba nga tomanyi gye biva olunaku lwoli crossinga Bobby Wine twakyogera tuli wano era olunaku lwe yakrossinga tebiddangamu ttereera paka n'olwaleero bakiyita kyankya kya weekend Ronnie Mark Dias Simon we tuli wano endomo tubadde tumalako omwaka waliwo abaana balinga basatu baleese waliwo ono kinaolovu babita Nando Love just abamusookamu be batasookamu wagundi Melo ye yamulimu n'atasooka ndooza muwa gundi wazi bulungi naye nga mupeni Nando Love si mubi ate n'eddoboozi naye era si mubi waliwo omwana ayimba akayimba ka gospel akatembe yatembeyo yabo yani ansingira Kristo kale si mubi babita Carol Komeza yes waliwo ani ye acidic vocals ye wali mulungi yakubira cricket ofo ye kale yagikubye naye nga ye mulungi yaddala mulungi ate yo nalina gyagenda amanyi n'okuba waamu ekira kyalina Acidic Vocals ye muyimbi ku bapya asinga bookings ebweru w'e Kampala tayimba nnyo wano mu Kampala naye ebweru w'e Kampala kizibu sanga kizibu tiimu ye yaliko ku tiimu ya Liam Voice Reason yali manager wa Liam Voice bali wabo waliwo generation bwe yajja nabo yajjaze kwesasuza bamuyisa bubi eri waliwo abo bwe yajja nabo mistakes ze yayiga eri eno tazikola omanyi kikuyambako okwesasuza ojja olina obusungu bungi bamumanyira nnyo yali alina obalagako tekedde okuba nga tukusimbula wamma ebigambo byaffe biba bijja kweyongerayo mpaka time week ejja ekyekya kya weekend muganda wange njagala kubabuuzako Dickson waali awo alina omuyimbi twatandise n'akayimba ke Kojja Jumbe yakoze video sewe yagikoledde Dubai yakolera mazima wangu omanyi wadda uli wano n'ozala linnya lya Bobby mulijje mu layini tusigale ku Jumba yekka n'akwata macho n'amuteekamu n'ayimba kati ani promote omutuufu Dickson era ye manager Dickson bw'oba tonnaba tutereeza ojja sanga ekivudu tukiteeka ku ddwaliro lya njagala kulisayo omuyimbi ajala namukwaya Spice Diana naye yabadde America tuwaye yagimaze yakomyewo obuvidiyo Roger yampeereza obuvidiyo manyi kati Roger sebo tulyoke tulyoke manager yoja the authority bye